Mwebale kujja b'amawulire mbadde ŋŋamba okusooka nti mbakulisiza ekiro ekikulu ekya Bikira Maria. Mwebale okujja. Mbadde njagala kwogera ku muntu oyo Dr. Kizza Besigye ng'omuntu singa politician kubanga ali mu ddwaliro alwana ku bulamu bwe nti abeerewo tannawona tatambula tayogera olaba ng'agezaako naye eddoboozi terivaayo naye waali komera yeetooleddwe abaserikale ba prisons bamwetoolodde mu kisenge eky'omwo mwali n'ebweru ate eddwaliro lyonna lyetooloddwe abaserikale bangi nnyo bano ab'obukofiira obwa red baline ku mulyango gw'eryo eddwaliro wooyingira abaserikale be bakuyingiza ali mu kkomera. Eddwaliro eryo teririna ebyobusawo byonna ng'ebyo ebiri e Mulago gye yali naye bamuggyayo ne bamuleeta wano kubanga tebamwagaliza okubeera obulungi. Singa bamwagaliza life ye obulamu bwe bandimuleseeyo e Mulago. Kyensaba kiri simple bwe kiti nti bamuwe bbeeyiru bamutte mutwale ffe nga famire ye tumujanjabe awone alabe abasawo abalungi ye ng'omwami wange ate nze ng'omukozi w'ekitongole ekya United Nations batuwa abasawo abalungi naye afune abasawo abalungi awone ajja kukomawo awoze omusango ogwo gwe bamuteekako. Tajja kudduka kubanga Besigye taddukangako. Bulijjo akomawo bamutaddeko emisango mingi agendayo mu kooti n'awoza. Kyenjagala njagala afune justice kwegamba afune obulamu bwe tajja kuwoza ng'afudde. Naye kino kyavaawa lwaki ali bw'ati bannayuganda kati kyogereko nakyo. Besigye bwe yasooka okwewaayo mu bya elections okwesimba n'agamba nti ngenda kwesimba ku bwa president omwaka 2000 ng'akalulu kali 2021. President Museveni yavaayo n'obusungu bungi n'amuyita traitor. Mu Luganda traitor kiki? Nti mu gurupu yaabwe ya NRM nti yalyamu olukwe banne n'amuwayira n'amugamba nti ngenda kussa mu kinnya kya futi 10 kwegamba ngenda kutta. Okuva olwo okutuusa kati myaka 25 era ebyo byayiseemu okusibwa okukubwa teagaasi rubber bullets okubeera mu oluusi bamutwala ne bamusiba olunaku lwonna ne bamukomyawo ssaawa 6 gw'ekiro okumusibira awaka. Lumu namujja wano ne mutwala e Nairobi nga awumye amaaso engalo bagikuba rubber bullets yalemala wagwawo emyaka 10 ne bajjamu ebintu mu ngalo abonyaabonye nnyo ne banne. Emisango egine gya treason si gwe gusoose bamuteekako treason 2006 akalulu nga kawedde ne bamuteekako treason 2016
wagwawo emyaka 5 gavumenti omusango neguvaamu nti tekyayagala musango. Kakati wuyo ali wano ku treason bamuteekako ogw'emmundu, ogwa terrorism, ogwa rape, gyonna eyo gye misango nga Besigye basanga talina musango. Ne kati nze manyi nti talina musango, bye bimu bye bakoze gino emyaka 25. Besigye yatandikawo ekibiina ne banne kya FDC olwo nange nga nkyali politician. Ekibiina kyamaanyi nnyo ekifuna entebe nnyingi mu parliament okuva mu buli kitundu kyonna ekya Uganda, Northern, Central, South, West, wonna nga nakyo kikola nga kiraga abantu plan endala etali ya movement, democratic opposition. Kya emyaka gyonna President Museveni ng'akirwanyisa, ng'akiteekamu okugula, ng'atiisatiisa ba members, era ekibiina n'agulawo ekitundu n'akitwala. Besigye n'asigala n'abalala. Naye era nga batiisatiisibwa, basibwa, babula, ba activist opposition bangi babulidde ddala. Tulowooza nti baafa. Tweralikidde Sam Mugumya kati twalaba ka video ng'ali bubi nnyo, eyo embeera y'opposition. Ku lwa President Museveni ye talaba nti opposition naye ebeera ne right mu democracy. Era yagamba mwaka 2016 nti mu myaka 5 tewajja kubeerawo opposition yonna. N'alangirira ku nsi yonna ti opposition agenda kugijjawo. So ye takkiriza mu democracy. Kyoba olaba Besigye ali bw'ati, kyoba olaba nti Kyagulanyi eyayimirira kuba president yadduka ali bweru. So eyo y'ensonga. Eno ensonga si ya Dr. Kizza Besigye newankubadde nti ye president ayagala abantu balowooze nti Kizza Besigye yakola ensobi. Naye kino si musango gwa Dr. Kizza Besigye. Nze bwe ndaba eno military plan ya magye yakugjawo opposition, naye bagitadde mu ngoye eza omusango gwa kooti, nayo yo munda military operation. Kyoba olaba nti military oyo omusajja mu mutabanyi General Muhoozi yasindika baserikale ne bamubba e Nairobi, ne bamuleeta ne bamuteeka mu komera ly'amagye, era kooti ye yamugjayo nemuzza mu kooti ey'abantu. Military operation bajambazizza omusango gwa kooti. Military operation okugjawo opposition, kugjawo Besigye. Era neeralikidde nnyo Erias Lukwago, former mayor waffe, leader wa party eyo ya Dr. Kizza Besigye. Mulwadde nnyo, bakimanyi. Mulago yagamba nti agende India alaba abasawo be. Prison negamba nti tuffe tujja mulabirira wano. Ku prison ne Mulago ani omusawo, kooti yandibadde ewuliriza kya Mulago si kya prison. Naye olaba ali awo tweralikkiridde, era ngamba gavumenti mutte Erias Lukwago agenda alaba abasawo be. Eno si kukwegayirira, eno right ye ng'omuntu. Kyekimu ne Dr. Kizza Besigye, rights zaabwe si kwegayirira, naye kubagamba nimukolere ku tteeka. Ng'amaliriza ngamba bwe nti bannayuganda, bino bye bakola Dr. Kizza Besigye ne bakola Erias Lukwago, Kyagulanyi n'adduka. Mulowooza nti omuntu wa bulijjo
ye anaaba atya, ani ajja kwogera mu ggwanga lye, ekitiibwa ky'omuntu ani kijja kukuumwa. Njagala mubirowoozeku ebyo, muve ku oba Besigye yatta muntu oba si nedda, mutegeere nti luno olutalo lwaffe ffenna mu ggwanga lyaffe tulina okubeera n'eddoboozi lyaffe. Ate n'okuwakanya gavumenti si musango, okuwakanya gavumenti right yo ng'omuntu. Kale bannange kankomaawo, olwo Luganda lwensobodde. Bamugyayo e Mulago ekiro, okusooka ku makya bali omunsi minisita yayitayo nga tamubuulidde, n'amutunuulira, teyayogera naye, n'afuluma n'awa statement ti Besigye agenda awona, nga teyayogera naffe famire, teyayogera n'oyo omusibe, naye yasalawo. Ate bwe yagenda, ate ekiro twali twogedde n'abakulu bonna ne prisons ne Mulago bonna nga bakkiriza nti Dr. Besigye tanabeera bulungi abeere wano. Naye bwe byakyuka, bali omunsi bwe yayitayo ekiro baalaba nga ngenze, ne bajja ekiro ne bamutwala. Kaakati gyali ali eyo Ruzira, nga bwe nkubuulidde, ruumu gy'alimu komera yeetooloddwe ba prison. Kirowoozeko oli ku kitanda bw'oti weebase, ono wa prison ayimiridde wano, omulala ali wali. Oluusi bwe nzijja n'entuulawo ku sayidi ye, oluusi nange mbakambuyirira ne mbagamba musembereyo, omuntu tajja kubeera ne mulwadde we nga temumutunuuliddemu bwe muti. So bwe batyo bamwetoolodde ne bweru, ate ne hospital yonna abo ba prison abambadde bya prison. Naye ate nakyo tukimanyi nti abamu bambala uniform ya prison naye ate bamagye, kubanga ye Besigye musibe w'amagye, musibe wa Muwooza oyo ne Museveni. Kakati ekomera eddwaliro lyetooloddwe abaserikale bano abambala kakapa ka red, beetoolodde prison, simanyi prison simanyi ddwaliro, bali ne ku mulyango. Bw'oba oyingira abaserikale bennyini be bakkiriza okuyingira. So awo waali sigamba nti siyinza kutegeera lwaki bamugyayo eyo Mulago okumuleeta wano, kubanga eryo eddwaliro teririna ebintu byonna ebiri e Mulago. Naye olaba nti pulaani yaabwe si nnungi ku muntu waffe. Ate sibegayirira, nga bwe nkugambye, alina right ye ng'omuntu okufuna beiru ne tumulabirira, n'awoza omusango nga awonye. Eyo right, si kusonyiwa, si oba kukola buntu bulamu, right eri mu constitution. You know, Shamim, when someone is your family member, you stand by them and you keep demanding. You keep demanding, you never stop. I'll keep demanding, not only demanding that he is given opportunity to be rehabilitated and to recover fully. They may deny that. Dr. Kizza Besigye may die in prison. And yes, General Muhoozi said he will not come out alive. He said he'll come out in a coffin. He said it. It may happen. I will continue demanding for accountability for the life of Dr. Kizza Besigye. Many Ugandans will continue holding them accountable for his life. That they must know. It will not end. It will not end with his death. We will hold them accountable. I have described it. I have said, maybe you came late, I have said he's still very weak. He makes some slow progress. He's making slow progress, but he's still very weak. He's still unable to walk.
He's still unable to talk. You see him trying, but you see his voice not coming. He was unable to hold a pen. His hands shake. Now he can hold a cup, but he has to use a straw to feed because he can't hold it for long. He can't hold his hand up for a long time. That's how he is. So he is recovering, but he's not in a good state. He needs to be free to be cared for by his family 24/7. In fact, yes, this place where they put him, they have allowed us, a family member, to be there at night and another one to be there during the day. So his sisters are taking turns. I go there during the day. I find there one sister, and another sister comes at night and sleeps there right next to him. So he's not able to manage on his own, but they will not give him bail to be with his family. Said, okay, and she rushed to her clinic to prepare for him. They waited there with Dr. Kopsinje. They kept calling and saying, is he coming? Is he coming? They would say, we are coming. Then at 8, they said to them, oh, we are in Mulago now. They were waiting for him at her clinic. Yeah. Past Golobi. So then they started running. So all this time I kept calling Dr. Kopsinje, how is he? Said he was not in a good state. We are waiting for him. Then at 8 I called. She said, we are on the way to Mulago. They've said they've changed their minds. They've put him to Mulago. We are running there. When she got there, I called her again, and she said, he's deeply unconscious. I said, explain that. She said, he's not opening his eyes, he does not hear, he does not see, and so, if... And the question... Kopsinje said, if you pinch him, he can't feel. The question is, who takes those decisions? Let us now take him this way. Let us know, who is that? Mose. He's a consultant physician. When he's drunk, you can't get him. Yeah. So all that time... They were waiting. Those are medical decisions. Yeah, they are medical, but, Yes. but done untransparently. They can't tell you who decided, who... So then he's in Mulago. That whole night I kept calling Dr. Kopsinje, how is he? Up to the next day, he was still deeply unconscious. I mean, we really have a right to know. Yeah. We need to... Because even those decision making, who takes these decisions? To 8, where Was he an unconscious person? Well, it's to him. Once again, Who was attending to him? Why did he eat? What did he drink? He was not eating. Bakamwachi. Nakibuuza mu Lujjango. Bakamwachi. We need to know. Okay. no muntu taking a decision. Kati tumujje wano tumutwale eri. Hey, who took the Who decision? is that? And at what time did they take the decision? Era Somebody is, asinziira ku ki? someone is unconscious lying in your place from, say, 1 o'clock up to 8. 8. What are you doing with an unconscious person? So we now, members of the press, Mwebale, you can leave. Did they give you a drink of water? No. But can he be able to recognize you? Yeah, he does. He recognizes people. I try to communicate with him, but he gets tired quickly. I can talk and you can see he's hearing me, but he gets tired quickly and loses his train of thought.